jako akawuwo batwe bironde kawunga nambeji twagala chachu. Abavuzi ba bodaboda mu Bulagabbi ekisangibwa mu Luka gw'Essumbwe mu Gombola y'e Kiso mu district y'e Kiso balajanidde gavumenti okuvaayo badduukirire n'emmere nga tebannatandika kutondoka kufa njala. Vuga boda ne kati President 7 yatustopinga okukola ennaku azongere bongezi tetulina mmere batusuubiza emmere tejjanga. Bali batusuubiza obuyambi nga ffe abavuzi ba bodaboda naye ebbanga lye tumazeewo tetulabanga buyambi. Twali twagula emmere nga twabala inaku 14 batwongeddeyo kati tumanyi kyakukola. Kati bye bizibu byaffe n'akawunga kenyini tetufuna. Bagaba emmere nayo babagigabira wasimanyi. Ffe tulaba birabe ku TV oba bimukwata bibeerayo nange simanyi nti babibeerayo. Bano bagamba nti bagondera ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga obutavuga abantu wamu n'obutasukka ssaawa 8 nga bano kye baasalawo kwe kuyimiriza emirimu gyabwe era nga bakeera kutuula mu kusoberwa okw'amaanyi. Tusuubiza emmere ate ffe tetugiraba kubanga ffe embeera mbi kubanga ffe tubadde tuli bavuzibuzi ba boda tuvuga boda bazipakinga omulanga eri President Museveni munaye tuli bubi naddala ffe aba boda bazisiba tetukyakola. Bano batuuse n'okusaba okuweebwa obuwunga bwokka ne bwe kutaaba enva nti bajja kusobola okunoonya ebivaavava naye bali bubi. Wati baweereza akawunga kokka wati oyinza okugamba nti dodo waali noga dodo nasu ebinyaanyanya okitegera naye n'akawunga nako tewali mwana nze ni munyiivu nnyo sijja balimba. Kuno kwogatta n'abakyala bagamba nti bebakola tebitambula olw'obwavu obuli mu bantu nga bano nabo bagamba nti ekyokuliisa abaana tebakyakiraba. Emitwalo 3 kati ndeeta ebyennyanja bya mutwalo naye nazo zennyini tezinnaba kuvaamu n'abaana sirina kyembaliisa nabaliise wako okuva ku ssaawa zinavuddeyo 12 sira nakuddeyo bba wa caayi. Tusaba President otuyambe ebintu babijjemu ebyobufuzi ayinayo akamera ayinayo akasente bakuŋŋaanye bayambe ffe omuntu wa wansi. Fene bemba sifunye bamuleeta bemba suubulako era sijja kulya. Nyina abaana 5 sirina kyakubaliisa. Ku nsonga y'ababaka ba Paalamenti okuweebwa obukadde 2 buli muntu okusomesa abalonzi b'ebikwata ku kirwadde COVID-19 bano bagamba nti kuno kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo era bakivumiridde. Bandibadde tebakwata ssente ez'obukadde 2 tosobola kuddira kiswa ate okitemereka ettaka. Ababaka ba Paalamenti balinga ababaka 405 ssente ezo ozigatta obumbi nga 10 n'okusobamu. Obumbi obwo 10 oba oguzeemu ttani za kawunga abantu basobola okulya ne basurvivinga. Bano bagamba nti ensimbi ezo zandigulidwamu abantu emmere ate ne zitaweebwa bagagga bannaggwedda. Mu kifo ky'okuziwa abantu bajje basomese ebirango bye bateeka ku matiivi ne ku marediyo bimala naye ezo ssente baziwa abantu bafunemu ekyokulya bagule emmere bagiwa abantu bafune ekyokulya. Kati batadde okuwa bano bagundi bemupya obukadde 2 olwedde bayina. Lwaki ezo ssente tebazigiza abantu ne bagulamu ebintu ne babisupplyinga omuntu wa wansi okusinga ate okwongera ku bayina. Tekyetaaga tusomesa kuba olwedde batusomesa dda. Ekizibu ekisinga kulya mmere yereesa obuzibu. Ate ye ssentebe w'ekyalo kino Charles Ssentonga agamba nti bali mu kaseera kabi nnyo kubanga abantu bakeera kweyiwa ku ofiisi ya LC nga bamusaba buyambi kyokka ate naye bw'atalina. Embeera gye tulimu ennaku zino eyungula amaziga kulaba abantu betufuna wano buli kaseera ku ofiisi abajja tukaabira enjala nakyo kituufu enjala eruma abantu bali bubi nnyo era batulumba buli kaseera bawooza bagenda tweetera abaana batusulira wano ku ofiisi ninga naffe ekyokola tukirina. Ono naye ategeeza nga bw'atalaba mugaso ogwa mubaka wa Paalamenti kuweebwa bukadde 2 nti wabula ensimbi zino zandiweereddwa bo bassentebe b'ebyalo kubanga be basinga okutegeera embeera z'abantu baabwe. Okwata miliyoni 2 n'oziwa memba wa Paalamenti kikyagenda okukola kubanga ffe wakiri ffe ate aba wansi abantu batuwuliramu nnyo era osobola okutambula mu kyalo n'ogenda nga osensitizinga abantu nga babuulira ku mbeera eriwo. Naye memba wa Paalamenti tunamulaba dduwa ne Bulagabbi maze okutegeeza abantu ku mbeera ya korona. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.